newankubadde bagamba nti gunsinze ali wa bitono naye waliwo emisango gy'oyinza okugamba nti gino muganda wange giba minene giba gyasukkuluma naddala egirimu okutta naye era munnange waliwo obujulizi okubeera nga bukuluma mu buli ango nga buli munnange sayidi obujulizi bukuluma n'olw'ensonga eyo lujja tabula bw'atyo akkiriza era n'annyonnyola ensonga ezaamuleetera okubeera nga ateekateeka okuttibwa kwa Lwomwa eyali akulira ekika ky'endiga Engineer Bosha. Haji Haruna omusomi w'edduwa gwe twogerako ensangi zino era nga gwalina ebizibu oba okusoomoozebwa mu by'omukwano mu maka agayuugayuuga okusoomoozebwa ku mulimu n'ebirala nkubireko era nga asangibwa Bulumagi wali ku luguudo olugenda e Jinja. Haji Haruna omusomi w'edduwa ate gwe munnange alina olugendo nga oyagala bwangu waliwo munnange omuvuzi wa special era nga asobola okukunona wonna w'oba oli n'akutuusa w'olaga mu budde ewatali kwekengera kwonna ng'era osobola n'omutuma nga toliiko naggusa ensonga kubira ku mwami ayitibwa Mukisa ku 074 653 074 653 ogenda ku airport oba ova bweru wa ggwanga oyagala kukozesa bwangu era nga okozesa omuntu oyo muganda wange gw'otalinaamu kwekengera kubira ku Mukisa ku nnamba eyo 074 653. Kati olwo munnange omukulu ono Lujja Bosha tabula wa myaka 38 era nga ye key suspect mu butemu obwa eyali akulira ekika ky'endiga Daniel Bosha. Munnange Lujja Bosha tabula tebonna balina erinnya Bosha kale bw'atyo mu kupulaaninga okutta ow'erinnya yakakasizza era yakkiriza eri judicial officer nti eyapulaaninga nti nze akwesimbye wano mu maaso yenze eyapulaaninga eyategeka okuttibwa kwa Engineer Daniel Bosha Lwomwa eyali akulira ekika ky'endiga ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwokubiri 2024 era bw'atyo yategeezezza omulamuzi owa Buganda Road Court Ronald Kayizi nti ye yali alina bwino era nga akikkiriza nti Lwomwa Daniel Bosha wamu n'abooluganda lwe ba family members be batta kitaawe wa Lujja tabula Israel era ono bamutta 1989 bwe batyo ne batunda ettaka ery'ekika ky'endiga wano Embaale empiju wano Kinyena Mpindi ne ku Bikondo era munnange bw'atyo n'ayongera okubeera ng'alambulula nti bano kye baakola ne bazimbako toyireti era ekyalitera bajjajjaabe okubeera nga balina okuva ku ttaka eryo ne bagenda e Namulonge tabula bw'atyo n'ayongerezaako n'agamba nti yatta Lwomwa olw'okuba nti yali ayagala okubeera ng'anunula obwannannyini ku ttaka ly'e Namulonge omugenzi munnange era yali bw'atyo agezaako okulaba nga akola okusinziira ku tabula nti nga apalapalanya oba akola obukumpanya okubeera nga nali alyezza okusinziira ku tabula era n'ayongerezako n'agamba nti nno kituufu ye nga Lujja tabula ye Lwomwa omutuufu ow'ekika ky'endiga nti ye mukulu w'ekika ky'endiga omutuufu kakati n'ayongerezako n'agamba nti
Abana ku bataano abaakwatibwa oluvannyuma lw'enjege eno okugwawo ey'okuttibwa kwa Engineer Daniel Bosса. Bano nga baasimbibwa maaso aga Mwanga 2 Court. N'agamba nti bano munnange bonna abana tebalina kye bamanyi babalanga bwemage, era n'akakasa nti omuntu yekka mu musango guno alina okubeera nga anywezebwa ye Noah Lujja era nga ono kizibwe we. N'agamba munnange naye ali guilty gumusinga ogw'okutta Bossa. N'ategeeza n'agamba nti kati ayongera okubeera nga annyonnyola ku baakwatibwa. N'agambwa nti sekretary owa Kisekwa wa kkooti eya Kisekwa omukyala Molly Naluwenda n'agamba nti ono yali talina kyamanyi, naye bw'amala okufuna amawulire nti Engineer Daniel Bossa attiddwa akubiddwa amasasi, bw'atyo yakubira Tabula essimu okumutegeeza ku butemu obubaddewo just naye nga tamanyi nti munnanga ate gwakubira yali ategese obutemu obwo. Jjukira nti Tabula yagendako mu kkooti ya Kisekwa, kitegeeza n'abaako era baamanyaayo, era kkooti n'esalawo nti Tabula yali omwo omutuufu. Engineer Daniel yali munnange yali ansowole. Kale n'ajulira eri Kabaka kuba Kabaka alina obuyinza obwo obutunuulira ensonga ku kujulira kwonna ku mukulu w'ekika yenna abeera asongeddamu olunwe nti yali ansowole. Era Kabaka kye yakola ekintu munnange ekyaleeta ebizibu n'okutuusa essaawa eno ebiriwo. Kakati Tabula ayongera okubeera nga annyonnyola ku buwanga 18, obuwanga obw'abafu 18 obwazuulibwa mu ssabo wali Empigi. Era n'agamba nti buno munnange yabufuna era ng'aliko emikolo egy'obuwangwa gy'alina okubeera ng'abukolerako, naye talina muntu yenna gwe yatta okubufuna. Okubeera ng'abufuna, wabula nti yali alina emikolo egy'obuwangwa. Kakati ale munnange bw'atyo Tabula eyakwatiddwa ku mwezi guno ogw'omunaana 19 2024 wali Kimirika Namulonge Busukuma gye yasangiddwa, bw'atyo nga amaze okubeera nga awa statement ye era n'akola ne additional statement ku buwangwa obwazuulibwa mu maka ge wali Empigi. Abavunaanibwa ne Tabula kuliko sekretary owa Kisekwa kkooti ya Kisekwa, sekretary waayo era ng'ayitibwa Molly Naluwenda wa myaka 21, ne Noah Lujja okuva e Kabanga ku kyalo kibata Kabanga, Harriet Nakiguli owa Nkere Corner Zone wali e Kawempe Division, kuliko Mubazi Joseph Nakabaale okuva Eggala Mpigi wali, wamu ne Ezra Mayanja okuva e Kawempe Division. Engineer Bossa ono yattibwa mu mwezi gw'okubiri nga 23/2024 Kikandwa Lungujja Lubaga Division. Oluvannyuma lw'okuttibwa bwe batyo abatuuze beekolamu omulimu ne bagoba abali ku pikipiki ababiri abaamutta, era munnange yali atudde emabega yali akutte emmundu mu kugiggyayo mugezaako kubanga yeerwanako n'egenda bagamira mu mpagi era okukkakkana nga abatuuze bamugakyambudde. Ate omulala Lujja ye yasobola okutaasibwa poliisi era n'atwalibwa mu ddwaliro ly'e Mulago okubeera nti ajjanjabibwa. Era waliwo okutabulwatabulwa kw'abantu nga balowooza nti Lujja ekifaananyi kyafuluma ng'ekifaananyi ky'oli eyattibwa ate gwe baali batuumye erinnya eryono, abamu gwe balowooza nti ye Lujja eyali atwaliddwa e Mulago nga bagamba nti Lujja oluvannyuma lw'okuggyibwa mu ddwaliro
nga bamututte okubeera nti awa statement abantu nga bagamba si yoyo naye ebifaananyi byali bibiri ekituufu nti oli baali bamutta kati ate ono yali mu ddwaliro e Mulago si ye yali oli gwe batta. Awo waaliwo nga bw'omanyi social media abantu okubeera nga bagamba kati laba gwe baleese nedda si ye naye nga ekituufu kiri nti abantu tebaagoberera bugoberezi, yali yeye. Ekifaananyi kye baali bawa ono gwe baleese mu kkooti eyasigala nga mulamu kyekifaananyi ate ekyoli gwe batta eyali agoberera amawulire ebyo yabiraba bulungi nnyo era waliwo yali akimbuuze wano ebifaananyi byombi nembimusindikira okukakasiza ddala nti ddala y'oyo omutuufu gwe baali batutte mu kkooti eyasigala nga mulamu